Omanyi osanga nnyo eyo abantu nga bookera ku bufumbo. Era osanga oli nga gamba nze ndi mukyala gundi, ndi mukyala bambala zaabwe, ndi mukyala gundi. Oba oli nga gamba nze bba w'omukyala gundi, era ngezaako nesanga omuntu yenna amukutteko. Leero ndi ne munnamateeka Wagaba Dibya Ismail owa Kabuusu, Muhumuza and Company Advocates, nga azze twogere ku bika by'obufumbo ebimanyiddwa era ebikkirizibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Ssebo munnamateeka, nkusaba abantu bano obannyonnyola ebika by'obufumbo ebyo ebikkirizibwa mu mateeka g'e Uganda. Waliwo etteeka lye bayita erya civil marriage. Tulitwaliremu ne obufumbo bwe bayita obwa church marriage. Wano e Uganda omuntu osobola okufumbiriganwa ne munno ob'okuwasa ng'oyise mu tteeka eryo lye bayita erya Civil Marriages Act. Abamu bagenda wa DC, ennaku zino waliwo registrar, oba mu makyaki oba amasinzizo agatali g'abasiraamu. Era nabo ekyaki katugeze nga ey'abalokole bateekeddwa okufuna olukusa gye bayita license okuva ewa registrar okumuyambako okutukuza obufumbo, oba ekereziya oba ekkanisa. Abo bonna abali mu tteeka eryo lye bayita Civil Marriages Act bateekwa okufuna license okutukuza obufumbo ku lwa registrar general. Katono nnyo awo ssebo munnamateeka, ffenno bulijjo tumanyi nti ensonga z'obufumbo za ddiini, era nti eddiini yesalawo ku nsonga zino ez'okugatta abafumbo. Kijja kitya okuba nti ate gavumenti yeewa eddiini olukusa okugatta abafumbo? Wano e Uganda etteeka weeriri erirambika butya bwe banaakikola okwewala okukoleramu ensobi. Yes, bakikola mu ddiini naye bandi basobola okukoleramu ensobi nga bakikola kyobalaba tubaregulatinga nga tukozesa etteeka eryo. Amasinzizo agali wansi wa Church of Uganda ne Catholic Churches gasobola oba agamu gali automatic. Kati ng'ewaffe nambiriza eyo waliese ekigo eky'Essembabule, naye olwokuba kiri wansi wa obulabirizi oba dayasisi bayina license entongole, era bateekeddwa okuzzaayo returns gye bakoze babitwala ne tuliripootinga ewa registrar general. Kyemudde nkugaa nti ffenna mu bye tukola omukulu ye registrar general gye tuliritaninga, era be batuweereza ne certificates. Eno kopi eyiyo gye bakuwa endala bagikwata ne bagizzaayo, naye nga oddayo n'ofuna gye bayita entongole certificate ey'obufumbo. Eyo etteeka nga ndiresaawa. Tuyina lye bayita Customary Marriages Registration Act. Lino yeri regulating oba eriwabula obufumbo obw'obuwangwa. Wano abantu musobola okufumbirigana mu mateeka g'e Uganda nga temugenze mu kyaki, temugenze mu zigiti, naye nga mufumbira okusinziira ku nnambika ey'obuwangwa bwaffe. Ssebo sooka oyindeko, ndowooza omulabi waffe yandyagadde okumanya nti bwe twogera ku bufumbo obw'obuwangwa, etteeka eryo buwangwa bwani ku bano ababiri bwe twogerako? Kubanga walisanga nga bambala zaabwe omukyala gwagenza okuwasa ate si wa buwangwa bw'abambala zaabwe. Olwo buwangwa bwani ku bombi bano bwe tutwala? Wano etteeka litugamba nti bwe tunaaba tunaakola obufumbo obw'obuwangwa, obuwangwa obw'omukyala bwe tusoosowaza. Ng'omwami oyinza okubeera oli mugisu, omukyala nga Muganda, tujja kuteekateeka obufumbo bwammwe mu tteeka ery'e Buganda. Ne mu kimu singa omusajja ye Muganda nga gw'owasa mugisu, obufumbo obwo tubuteekateeka okusinziira ku buwangwa bw'abagisu.
awo nno kanso ndabawo obuzibu watya ng'obuwangwa bw'omukyala bugamba nti bwewaabwe bawasa omukyala ogwo omu yekka so ng'obwabambala zaabwe bugamba nti ye akkirizibwa okuwasa mu buwangwa bwabwe abakyala bonna abasaanidde. Wano e Uganda tewaliwo obuwangwa obw'okusinziira mu tteeka lino ery'obufumbo bw'ekinnansi bwo baabukola abaabuteekateeka oba abaatusookamu ng'omwami asobola okuwasa abakyala baayagala abasoba mu nja kuwa ekyokulabirako ekyensi gye bayita Swaziland erina obwakabaka baga nti omuswazi kabaka waabwe asobola okuwasa n'abakyala omuswati Eswatini asobola okuwasa abakyala neerabira n'omuwendo nga yagenda bugenzi mu maaso. So ekikulu kiba nti kasita wabeerawo okukkiriziganya n'obusobozi nti okisobola kikole. Kyemba ne nkugamba nti wano e Buganda oba mu Uganda etteeka lino kye likugamba nti obufumbo obwo tubukole nga tusinziira ku buwangwa bwabo bwe tugenda okuwasa. Fe agenda okuwasa gw'otwala era osaana weetegereze abantu abo bo baagala ki. Nagendako mu bakonjo noga nti weetaaga embuzi 12 ate abayima oba abalaalo bogerera mu nte waliyo naye walala nga Abaganda bagamba kita kyamwe Abaganda bagamba mutwalo n'ekita ky'omwenge. So osooka kuyiga n'okukkiriza nti nja kutuukiriza ebyo obuwangwa by'omukyala gwe ngenda okuwasa bye basaba. Ekisembayo obufumbo obwo bwesigama ku ebyo omutwalo oba dawale kiki kyowaayo okufuna omukyala. So nga mu bufumbo bwa kyakya ate bwo tebulina mutango oba kyosasula kasita mukkaanya mu bwa Katonda tujja kwekuuma Yesu. Wano e Buganda oba mu bufumbo bw'ekinnansi bw'otasasula dawale oba omusolo ogwo gw'owaayo eri famire y'omukyala okusobola omukukuwa mu butongole bakuligogonayizi nti gwe mukomo lujja omukyala oyo asigala mukwano gwo taba mukyala we. Era bw'olemererwa abamu beewola mutusalireko kino tuleeseyo ente 5 ku nte 12 ze baakola n'osibako. Singa olemererwa mu bbanga lye mwakkaanya endagaano eyo bw'ogimenye era bw'osanga erigisa n'oyo gw'oyita mukyalawo tosobola kumuwa waabira nti omukyala we akoze kye bayita obwenzi mu maka kubanga oba tewatuukiriza obufumbo buno. Balabula abaagala okuwasa mu bufumbo bw'ekinnansi bwe busingayo obuzibu kubanga essaawa yonna kasita olemererwa emitango gyabwo oba emisolo gy'olina okutuukiriza omukazi bamukututteko. Kanso ndowooza ensonga z'obufumbo tesobola kuggwaawo kati. Nsaba okkirize ate nkukumyewo omulundi okujja nga tutunuulira ensonga z'obufumbo. Ebirala bikyalimu bingi nnyo kubanga ntuze tuteekeddwa n'okutunuulira obufumbo buno bwe twogeddeko nga tubutunuulidde buli bufumbo bwokka nga titubugasse na bufumbo bulala. Ssebo nsaba tusinkane omulundi okujja abalabi bange wano ku Zaabwe Moments era nga twogera ku nsonga ez'obufumbo.